ettaka erigambibwa nti abayimbi namwe bannakatemba buli kyemuyiya kinasooka tubala mu ministry ebakulira kino gwekyogerako ki tekikola era kyabujega nnyo tebakirowoozezaako nga bagenda okikola because abayimbi tekisobola kuba bwe kityo mu nsi yonna tewaliwo kiri tewali gavumenti egamba nti sokola eti byogenda okukola tubitunulemu olyoka okole ki olyoka obiseeyo because okuyimba kulala nnyo abantu abamu bayimba ebintu kati nga shows ngezo kati ongamba otya nti nno omibi ebintu byagenda okuyimba ku stage asooka byebakoleremu awo okitikira mulimu ebimu bitasoboka just nze kyenyiza obagamba tusigale ne measures eziriwo nti nno tulina amateeka gatufuga nti twatakinga bulamu bwa muntu kati nga bolaba nti kiweewa bamuyise ne bamuquestioning about Nantaba n'avaayo n'abalaga nti nze simba Aida Nantaba ne Aida Nantaba n'avaayo n'agamba nze kiweewa simanyi era tayimbangako Aida Nantaba okitegeera nandibadde nze mushuwinga naye saakikoze era ne bamuta era siyoza nti waliwo omusango gwonna kubanga talina muntu gwe yakosezza however nti amanyi ago abantu bagayina bantu bannyo bannantaba okitegeera so gavumenti yandibadde maybe equestioninga ku bintu ng'ebyo naye bino ebyogamba munegenda kukebera content w'abantu kati olaba ne bizonto bye bayimbye yes bayimbye ebintu bizonto bati omusango guliwo oba okitegeera so bino byonna bibateekawo nti omuntu olina okuba nti simanyi osooka n'otwalayo simanyi ne bakola ki ne balaba by'oyiyiza no ekyo bakireke kubanga buno obwongo omuntu yeeyiza yekka ebintu bye bino ebintu byebiiza Katonda yabituwa so balina tuteekako obuteesi guidelines zinza tuyamba ti bwoba okola ekintu kyo bwoba oyimba booti tusaba wano oleme kusukkawo wano ate oba ataakinze bulamu bwa muntu temugenda mu bulamu bwa muntu kubanga medias oba entertainment industry twogerako ebyo ebiriwo bwebanga ebiriwo tebaagala bikolebweko then babikoleko okitegeera gavumenti ekoleko ebyo ebintu byetuyimbako byetwogerako babikoleko kuba ne ku radio tubyogerako however nti radio eyi different twogera bwogezi olina okuba ne prep yo wali eri bibeera recorded UCC esobola okucheckinga guidelines yazituwa UCC era tuzigoberera as a legend olowooza politics n'ebyo entertainment kirwa ekiyingidde kinakyo nze ndowooza this is all because of Bobi Wine okuba nti ayagala kwesimba kuba president that's why the government is coming out so much okubanga restricting eteekawo amateekateeka but sebatya tugende bugenzi mu kalulu tugende bugenzi mu kalulu akantu kajja salawo so government erina kutya nnyo okutuuka kutandika kuleeta biteekateeka ate bigenda giswaza bazonto ne kyekiri kyenkugamba nti yo nga government President Museveni alina okubeera careful n'abantu abamuliko because oyinza okweza abamu baagala namusula busuuzi bo banyumirwa kulaba nga president bamutomeza all the time bamutomeza tukwate kiweewa ng'atomera tukwate bizonto ng'atomera tukwate okitegeera stopping tamale mirundi kweni BS TV shetu zijewo ng'atomera oba okitegeera kuga waliwo abo abali awo nga bamukola ki bo banyumirwa kutomera tutomeza Museveni katumutomeze kino nga bamulabisa oba okitegeera so yegendereze n'abantu abamuliko kubanga bamugobyeko abantu bannya abandi badde bamukiririzaamu kati kyekyo ngamba nti bayinza okuba mulemeseza n'okubuildinga abavubuka abato osanga ffe abavubuka abato twandibadde tugamba katubeerere ddala mu NRM ba NRM ketutwale etugrooming but nekyo nakyo bamutomeza basigala bamuleetera abakadde alina bafulufiga nabo bavubuka anti kati ayinza okwesanga abamu bayinza okuba waliwo besaagala commentingako fulufiga sagala commentinga fulufiga saa mu commentingako naye gwe kyolina okumanya kiri kimu mulimu abamu mikwano gyange nga bo yinza okukola statement nereetera ebizibu wabula abantu be bakutte okuli bizonto kiweewa n'oyo omuntu omulala ayiiya amanyi engeri gyayinza okwewala embeera eno nze just kyenyinza obagamba kiri kimu babeere careful bayiye ebintu abantu bye bagala owulira ate babeere careful ne gavumenti nti esobola obbakwata kuba for the last 20 years mbadde ku media nyimba ndi ku TV ndi ku radio towulirako katongole nti bamukutte no tosobola ninga ate nsobodde okubeera ku radio sibo ne TV n'ekikuba ensi yonna n'entigiira ate abantu nga banyumirwa nakati bakyanyumirwa ebbanga lino lyonna so nkikoze ntya ndi careful bwe mba ngenda okukola ekintu nkirowoozaako mmanyi abantu baagala ki abakyala baagala kuwuliriza ki because abakyala ye audience esinga okuba enene mu media so abakyala bano baagala ki lowooza ku ebyo baagala byoba oyogerako okitegeera byoba ogezaako bakuba naye abantu abamu bayitawo omuntu n'oyitawo n'otuuka okugenda ku president kati waliwo omuwala yali oba Fierce Tina Fierce yes that was too much
even if okola olugambo yes but alina ekiseera olina we yayogera nagamba n'ojjawo ekikopo okuuta I mean you're talking about the president naye waayo omwana weeyo embarara yes but even if oba okitegeera kati waliwo abantu abamu bavayo ne balumba era ne balumba ne Bobby era still waliwo ebimu ebigenda personal yes Bobby ne bajja ebifaananyi ne balaga nti ng'omunywi enjaga at this point that is I mean too personal ebyo kugamba abamu baagala okwerabisa ennyo nti bakabi but where does it end kiyendinga nga kikoseza omulimu gwe so we should be very very professional okumanya bwe mba nnumba omuntu nkomawa katongole bwe mba njogera ku muntu nga njagala abantu bantegere nti mwogeddeko numbye kamiliyoni nkomawa kati nga bwolaba nti Kasuku bamukuba ebikonde Kenzo yamukuba ebikonde lwaki yamukuba ebikonde maybe it was going too deep yasukka waalina okukoma walabeko muyimbi nga nkuba ebikonde naye siboogerako mbogerako mbafudde b'amaanyi banzikiririzaamu nnyo naye tojja balaba nga bakoze eki bayombye balwanye however abamu bayinza onyiigamu naye nakubira akasimu kyali wange awo oyinza okuba oyiseewo nemuga nja kutereezaamu n'otereezaamu okitegeera so byebi ebisobola okuba nga biyamba omuntu okuba nga osigala oli professional osigala oyogera ku bantu bano naye togenda mu bulamu bwabwe nnyo buyinza bakosa n'odiginga Rema so much n'abeera nga bambi takyalina na mirembe n'abeerawo nga gamba atuuka okwetamwa nga newono oyagadde ka interview tajja kukakuwa ate gwofiirwa naye nze kizibu nnyo okuyita omuyimbi nti yanku interview n'ayagaana okujja kizibu nnyo okugamba omuyimbi tukole kino n'agaana okikola because I respect them let us keep the respect in the media for these people tujja kikola ate tubeere n'obwongo obuyiye ebintu ebirungi ebintu ebiri attractive ebintu ebiri ebitatakinga abantu naye nga bibanyumira bwetyo bwe tujja kusobola okumalako yeah mwewale nnyo maze nga siimba